musajja omukulu ani atendeka bano sebo bagambye ogatendeka ndi complete artist gwoza obeera omusawo nga gwozaalisa omukazi kitegeeza nawe ozaala nze ndi complete artist siringa gwe sajja omukulu amazina gozina ga kisezi oba oli musezi uli musezi omanyi amazina genzina galiwa baluddemu abaana bennina bakole batu ale katongole bulira gyomalidde emboozi ebadde emukuba eggolokofu ogimalidde ogyokyezayo gomanyi abaana betuyina abaana boolina gwomanyi bwobafuna twogera ku kino nyina abaana babiri beddu nduuza olwatira kyobula n'amazina tugaana babiri abo nabajjawo mu myaka gy'olina ensanvu abaana babiri nsanvu gy'okolowooza 84 ndi wano ne kaddeyo omusajja omupangulufufu omusajja w'amaanyi ennyo ono yanyonoona omusajja omusomesa yalina mukyala we nga musomesa ng'asomesa eyo lubiri ani toyonoona maka gange katongole agagago gaafaafagana dda bwewafuuka kiyakusekererwa mu nsi eno kabansekerere naye kubasekerereko nze ate gwe oyagala kwonoona sebo nafuuka kyakusekererwa nze newunya abantu bane mutuyambe katongole muwe obululu alijja nga yeesimbyewo tumuwone funa omukazi omutulage omukazi waali saagala akalulu kajja mujjisaayo nze era nawo tebajja mulaba bajja mukusaba eba musanga muyina munzieko akajanga onajjanga nakipande olinga yakujjanga ne posita yono tebajja kukkiriza anyway kyoba kikadde yoli oti new eagles wavaayo babagoba baani lutaya ne mukazi we yagobaani yabagala takyayaga kubeera namwatabula ebintu bino era wakoze ekibiina mwe bali kubeera mu kibiina sebo abaana abapya beze abatukoma kwoli kikyokwana kaagala kalike kato kiraawe oli katama gwobakiririsa ati nze embeera naye mumanyi otya katooka abayo afuuse mugwisi tanayonooneka oli kato mwana muto gola akagana ati mwana mutoebyomubuuza tabimanyi nenywanto yagiresa kalina byekazanya nako nabyo kalina ebintu byekazanya nabyo amasi kyekyo olina emyaka emboozi yabadde wala ogwaje leka nenze nsooka envumbule ovumbula ki kati buuza nze munnyonnyole yamuleese ono mwana muto asomerawa ku university akola ki ku tv ekiro ati nze namuyise ku university yawa naawe ate omwana asoma university n'omuyita muto sebo aba mwana sigwenga osoma osomerawa ku university ogwayireka yeddiremu kale kayeyogerere bannange kansirikeko kati ndooza muliraane sebo leka naawe hayiti zaawukana era zaawukana kati muleke amanya bwojja kubuuliza eno nga ningiza bulingiza nyaba oli otya bakuyitaani omwana muto aleni mukiibi oli mutabani wa abe mukiibi maya muwala wa abe mukiibi omutuufu n'aba muwala we nsebeerabi wabula n'aba muwala we abe n'ebya tv ama abe sinze aba yazaalira ddala omugunjufu gwe ngambye omugunjufu so omugwenyufu ninga kiriwalo kyokkatizza ennyo n'okyogera na mu kapitoleta gwe abani aleni mukiibi kati nebuuza abe wajjiddemu nedda erinnya lyanguwa nti aleni abe aleni mukiibi aha osomawa Muteesa muleke asome bambi sebo gyebalese kale sebo yewale gusebo ate gwe oli musekeni ogwo mugwisi nange ndi ku campus university nimwenanga muli bompi ate muli campus babagaana y'omunsi muweze emyaka egya campus gyemekejo oteeka okuba ng'osusse 18 sibe ki ne 18 abeerayo nowe 18 abeerayo ogiweza mma kagiweza katulaki obadde okayita akatono muto ki naawe omwana university twakumanya omanyi byasulako ebitanda
ebiche ebitanda ebitanda go ebitanda omuntu yenna agasula ku kitanda kya deka abakyali mwana amatosulanga go kugundi ku kitanda wali osuzeeko kya deka lwaki omwogerera ebirabedde tamuddamu nga nsagala obambi omubuuza ajja kugenda n'ebitasa amona asulawa ewuwe ayina ewuwe si waabwe yeepangisiriza teyepangisiriza naye asula wuwe university tiba wuwe asula mosite ayinawo se asula wuwo musula mwembi engeri gye muzina mwenna amazina gano nedda ebisula ffenna woddira ki neddira nakinsige ate gwe lugabe kwegamba ekika kyekimu tebikwatagana nze mboze kwegamba mulina ekibakwata ekibagaana kiki kiki ekikugaana okuwasa oli ate lwakyamuwasa oliwo nolibakatta bafumbo nedda ssebo awo nkiyingiramu leka nyonoona abantu ale katongole shoyo eba etandise bulungi n'ogitabulatabula nedda njagala otegeera ensonga zino kuba kadde ekisookera ddala mukazi wo yanoba kabeera mukyalawo nedda ssebo tekapya ke wafuna sinobyangako wawasa ne kiggwa nina omukazi omu n'abaana babiri ku myaka gy'omaze n'omukazi oyo era ng'olina otwana 2 kiki bannange wakoma bakuloga bakusiba bakusa mwaka weta nasayiningawa nti nyina kukoma kuba meka ne bwe nali mbafuna temwamanya kati ate mungala nyongere kuba meka yongerako kaddeyo okuze nja kwongera ku nkuze wako oyina akapima muzala mwoyo ani oyo mwana muto ki bagambye enkulu ento tenywa enywa ntogi mama banaye si bigambo byange bigambo bya katongole kale nabadde mbuuza ku bantu gwono mwalese waki azina muzinyi she's a dancer aina talent tulina omunoonyerezaako aina talent katwagala abaana abawala bagana okujja talent gwono ye lwaki tawasa akyali mwana muto omuto aliwa naawe yuno asoma akyasoma wasa olina emyaka banne katongole obasa oli ku myaka ekyo sinange gwenina bwe naavaawo oyonoona abantu bo ebintu ebituliko birala oli mukwona wamma bannaayi mbalamusiza basebo ne bannaaamanya leka njogere olowooza okola nyo ebyekitegeevu ku siteegi era byenkola amma basebo kadde waliwo akusinga okwedima olwanga n'okuwemula abantu ekyo sikikola kadeya kyekimu ku kintu ekimpangazajeyo vidiyo zo ng'oyambudde esaati leeta ng'ogyemu n'empale ngenda nakusasula nja nakutunda n'ebyange ng'oyambudde empale oli mpale bweti bano abaana nga bazine bakwetolola ate kino kibi kitegeeza kuba nti nobeera weerere kyogamba amagulu gange siriwemula mu bulamu bwange nebanga okufuna erinnya eddene ennyo lyetaaga kuwemula eryo linnemya yemu ku nsonga lwaki mpadde mu field emu nga mwendi because siwemula ekyo nkyebaliza mukama ekyokubiri nze ndi complete artist era ekimu ku nsonga lwaki waliwo ba half artist bangi gye bali ng'ontunuulira okutemya ogamba ndi afaati ate nze nkwogeddeko lwaki otemya kale wamma waliyo ne bahafaatisi yababuusisi nze ndi complete kyogamba oli afaatisi olwokuba alina nze nsobola okuyimba omuntu waba alina galubindi aba hafaatisi nze nvaako abantu bamu abalina ebizibu byabwe oyinza okuba nga essaawa nga sengubuge afaatisi katongole nze muneego oyinako akabembereza nze sayizi yange tenyuma kuba nze siina muntu gwe njogeddeko nze njogera ku mukasa kadeya complete toli complete kadeya toli lwaki kankubuulire lwaki yambala mpale nyimpi nze ndi muyimbi oba oli atoka owulirize lwaki yambala mpale nyimpi ku stage wuliriza amagulu go gakyama nyambala empale tewagiraba mu vidiyo empale nyimpi gomwagirakoza abantu ate ki
abantu bonna beewunuuna bagambye waaw bulijjo olinda kyokulaga ensi ekiriwa amasavu wamma kamanyi olyokozaala mu bwana bwabe n'obuleeta ku tv ani lwaki wakazaalamu akaali kaliwa ate wano waliwo ki kaliwa nandi wano waliwo omuwala ki wala wetuyimiri ono mwana muto Wakazaalamu. bambi muleke katongole kadeya kiki kadeya wayinona amakaago amaka gange galimu omukazi omu sagana kadeya ina omwana ebbali olabye abenzi bebekale katongole byokola byennyini onoonyayo bafollowers bo tofaayo ogenda funa abasajja abawanvu nga ggwe abakola ebivve ebyokola naye ffe mukama abadde akyatukoze bulungi amma bassebo ne bannyabo nyongera obbalamusa ku mega dos ndi ne katongole omutongole yatongola abatongole amannya nze mukasa kadeya josefu junju kadeya erya junju oddamu lyeteekako oli mulangira ndi mulangira owaddi ndi mulangira nsibuka masakabaka obwakabaka abalangira babeeranga gweddiranga bisse butoli mu junju gwe kyoyagala naye nze kyendi ndi actually enjovu manya nkebuka ekisembero kibi nnyo wallahi yamu gweddiranga nkebuka wallahi kyo tallahi bizallahi koze bulungi wallahi inna lillahi wallahi nze gwe nga tuyingira ekisibo kino weddira nkebuka wamma basebo ne bannyabo ndi musajja mulangira ndi muyimbi mudanniu naye gwe wagala balangira bafaananga gwe ndi muyimbi mudanniu egos era nga egos wagivaamu oli mumero vibes kikafuwe kigende yakuzanyako muzannyo naawe twakoma luli sitagala kudda pulya nyandiremu nkuvume saagala kuddamu kuzannya naawe kubanga wanteeka ku bunkenke bwaggwe ani ateka kuna ku bunkenke sigwe wannyonoona noyokoyimiriza abantu babiri bwendi nga nyimidde wakati nogamba musalawo katongole oli mulalu bulenje wa production eyo yatuuka okuba neva mu byokuba nti nno tuzannya nedda mu realite katongole wali ogenda kunkubya akakondo mu mutwe sigwe wali ogibisa kadeya otadde omukazi omutuufu n'omukazi omutuufu era wetondere betondere omukazi omutuufu tojjukira nanemuleseezimu ezagaana okukolebwa oli n'agamba ndayira sijja girinnya mutuleetamu omulala alina omulala naye nekizuulwanga naye osingako kwesibivu naye tuddakamu omuzannyo ogwo walaali mu butuufu tuddemu omuzannyo ogwo remix gundi balunywa tulabe bagusookuwaawo balunywa balunywa yatukola bubi nnyo bano baaliwa nomukyala we yaliwa omukazi kinkola bubi kadeya kadeya wetaaga amawulire kumwana oyo amawulire genyina nti nyina vidiyo empya amawulire saagala amawulire gago gakufudde kisitaani olina myaka emeka mwana muto mwana mu myaka kaana kebayonoona ani yakwonoona oyo omwana wamwonoona bambi mwana muleke bambi tomuyingiza mu biboozi bye bino ebyekisiru linda bano abayimbi bo boleeta wano abakazi bootyobola bogamba gagambo gwe bambi omwana muleke ajja nakutya abazadde bagenda nakutyanga osoma kosti bambi muwala wattu kutambula n'engwegene kweno awulire omwana asoma accounting and finance kadeyo olina bwongo ki obutambula n'omwana oyo kadeyo yaffe gyemmanye ate tonjolo nga siringa mmwe kale siringa bali nze gwolaba ssebo mwana akola accounts gwe tolina yadde kiwasoma kupanga buveera mu kutiya katongole owulira abaana balina ebitabo osoma kiwulira abaana nze nsoma industry and finance wulira omwana kirekeye obimanyi ebyo kankubuulire bwendi katongole kati kaneeteeke mu kiti kyoyagala obeeremu ekisooka tokkirizanga mu bulamu kubanga gwe weetooloddwa bw'oba tewasoma weetoolwa bataasoma oba bw'obanga wasoma diguri emu weetoolola abalina diguri emu olina kubanga olinako n'abalina mo
than you. Neka de wasoma kono. Nasoma bwekyo ino okumanya. Pakawa. Nasoma kati obi wange Sawe tugana nze ne bwe nakunnyonnyola kijja ku lwaki onnyonnyola wuliriza ne bwe yasoma ayogera nakunnyonnyola kyeyasoma yetaaga annyonnyola sigenda kugamba ekintu kimu nti obi wange ye Miles Lwamiti n'abalala Lwamiti ebitabo byenga birimu okubuusabuusa it's okay kati genda ono nze kubuusabuusa akuwulidde naye ayina so onaamuwulira ate ffe tugenda okukuyamba ano ng'ogenda mu kwesimbawo tetwekakasa bitabo byo katongole nedda nze ate nvaako nze nali guild president so what kati kiveeke kale tukivuddeko guild president musiru anyway basebo ne banyawo yabasinga kati kakuwulire bwe nti sebo leka osoma ne Lwamiti ekitovu Lwamiti yali kyaliwanga naye yali tayogera ku nsoma ye kati bw'oŋŋamba nti kati oli mu kujolonga Lwamiti toli kunze amazima go gali nti ebitabo bye saabitegeera kale paka kati kale naye nawulirako kitovu batwalangayo kasooli ne maama we so simanyi oba mwasoma mutya oba mwena mwatwalangayo kasooli bigambo bya katongole omutongole eyatongola abatongole atakyalina mukazi n'omu mu nsi amwagala buli amulaba adduka buddusi nayingira ne kayinja olaba n'abaana abato adduka nayingira kayinja ngadduka kizike n'amuwesa ku mugongo omusanga wuyo sikerijja sikyoyo kadubuza abaana amma bw'olaba ono n'olaba ng'olina tambula n'enkwanganga y'omusajja ng'olaba ng'olina ofumbiro namanyi okuleeta omuyimbi n'omukyala nze mukama bw'ali nsobozesa bwe tulimala okufuna empeta ne mukyala wange ensi eri mutegeeramu amma onoofumbirwa mbadde ngenda kibuuza mbu okufumbirwa ono n'oba ofunamu emirembe ekankireke amma twagala tegeere ono omuzinya amazina kumala bbanga kino ekaddeeya awo n'omwana nakabafuna it's a rebrand of this year nti kati olwokuba ensi ebadde emanyi nti ndi good performer ndi good singer and everything kati bwe mba nyinako show zintambula nako nina management yange empya yampadde amagezi ago nti management yo bagiyitaani empya eterina linnya nina individual managers so not a brand ejjudde bweti bwinono individual managers abanyambako nti wano yoli manager oli eyo golaba kati banyambako bampa advice soko owulirize olumu bw'owuliriza toyina kyoba toyina kyogenda kubutuka kyobalaba ana kati bampa advice bangamba no one sometimes ogenda mu tundu ebimu nga weetaaga okuperforminga ne okuzina okola kikati weetaaga n'otambula yuko n'abantu kati lwaki abaana bambala uniform it's a costume and it's a design new kulowooza n'ogamba ensi eyinza kwagala ki new Kadeya production totabula mukolo era ne bwosanga mu New Eagles balinga buno olaba bojja mu New Eagles obasangayo bwe mba ngenda ku stage balabikako muno bwana zikakana zikeke babuuza ne kalemu okwogera production kigambo kyali kikase nekale kate kaawona one way production no madde nsaba bakama ba TV eno katongole bamukyuse bamuteeke mu kundi eri ya SB4 ate bali basiru nnyo so niba bula ate SB aleta ali omusajja gwe aleta aliya bisokomia erisho no ino yakitegeera osanga we ebintu byebogera bintu tolaba mu katuyina n'abaana abasomyeko n'asoma agriculture eri sisuubira nedda tomusiriza kati mu Kampala agenda kamante yanyi osoma agriculture kiba kitegeeza olina kumujja wadde asomedde mu Kampala wagimalira koosi we Kapaba akamente si kyebakola kyokka n'okuzijjanjaba kakati oli azina amazina akawunti agenda azina amazina gani mu ofiisi ng'akola talent asobola okukola byombi
at the same time n'amala wali sente z'abantu n'abujja n'azina amazina problem kati yanyuse dda bw'aba wakukola Mpozi wasoma busomesa saagala onnyingirira ekiwanvu neno by the way ofaanana ba teacher oli musomesa ŋŋendayo nensomesa music mu masomero neyogera lulimi kuba abaana babogera ebiseera ebisinga oluzungu kamere kange olumanyi more than you even think. Are you serious? Yes, of course. So. What is sharing? nga sinayingira palamenti mpulira nyaga tuzanye kubanga mutuufu ndabira ddala nga mulimu ne SB4 temusindika ebyokulya nga baguyita ogw'ebisirusiru nedda siri musirusiru nedda ssebo ng'omuzannyo baguyita nze ogw'ebisirusiru agenda mu baani bano asijja boogera badde ngenda okukubwibwa obwereere genda waliwo abeyita waliyo omuntu nga ye taagayo agamba bagenda kukola ey'ebisirusiru genda mu abo naye bw'oba oyagala gwe twakola gwali gwabyo ebisirusiru tuteekayo production linnya nga bali balooza bya bisirusiru ne bajja naye nga balaba byamagezi ntaddeko feesi yange bagirabe omuyimbi nga nze ng'okulembedde production ey'ebisirusiru nze sibangako musirusiru era siribeera kadde yankuwadde omuzannyo weebale nnyo naye genda ogwezannyire wekka kuzanyanga Alex mukulu waliwo yazanyanga oba n'endiga oyo oba kati kyoba okola funa SB4 abeera n'ebisirusiru SB4 ate ye mulalu Anyway, Kadeya is in the building, ladies and gentlemen. Of course, wali tunyumyamuko ebyembeera nga bweri mpola mpola. Fe twatandise okunyuma ne Kadeya tubanga bali ku stage ekyo kyo ino okumanya tujoga bujoze. Nengo mvuko ono bambi ayimbira waleri mu the New Eagles era nga ina video ye MPL nako olwaliro abaana bano batuba azina bulungi nnyo naye and of course basomera ku Buganda Royal Institute. That is it. Mutesa One Royal Institute. Is it University. Mutesa One Royal University. So yachuka from Buganda Royal Institute. No, there is a Buganda Royal Institute. Yes. Then Mutesa University. What is the difference? Eri institute and university. Hey. Yeah. So nenga tezili nanga. Nenga zonna ziri under. Emu eri one endala eri one. No problem. Oh, that's good. So where am I lecturing? Because sometimes ngena mu institute. No, seriously, but nino kwogera ne board of directors. Obera specific iwa. Bambulire kubanga sometimes nzija mu Buganda Royal. Isheka nesomesa mu institute ya tolu. Nga gwosomesa aba nonga ba lectures. Yeah? Ofuna emisala gya mirundi ebiri. Omusala gwo bateekayo naye simanyi wowe tuufu we musomesa. Basasula gwawa. Oba gwe nnyino lyasereza kebera banka slip ezo ndala. Kibinyo. Oli muyizi oli musomesa. Nsoma. Osoma. Nsomesa, sorry. Ekitufu ama mukiwulidde oye katongole MP2B. Sisoma na malado soma. Nzijukidde nsomesa. Osomesa awa. Nsomesa Royal Institute oba University. Wawo osomesa. Yamma. Budda. Nina course unit 3 ku Buganda Royal. Nsomesa ayo. Ate okyusiza. Ono oli ye yagambye. Nze sagambye. Toyiiza. Ate Makerere nawo sookuba Makerere abaira abafaanananga gwe. Bafaanana bali. Mukulu ow'essuuti. Abe Makerere baba bati. Ng'oli. Baba wanvu. Oba Obuganda Royal bwe bubeera mu. Tebakulimba. Oba obusinga buba Buganda. Baba bamanyi. Segeza katongole tuli Muganda. Basebo ne banyama. Twale totandika bintu ebyo ndekazi sonnyonoonera kalulu. Wakeyononera katereze butereze. Kubyokola simanyi na kumanya tugenda kubonaabona n'okunoonya akalulu. Oliwe Makerere vaayo ataddewa genda ku Mutesa omuntu ava zino ekitizibira Makerere naawe Makerere wabeerayo abaana ba height bawanvu nga kyekikuyisa oba omwana asoma Makerere tukonsidaringa mutwe kati omwana asoma Makerere ng'ovaayo bwoti tiggimira they think wano
bwe munakulembeza ebyo abantu bagenda kulembera ono agenda gwa wano ekikulu wano wali muzigo wali muzigo uno mumpi katongole toli administrators ono agenda wasa mukazi ono ate talina mukazi bwaliba wakumufuna alina gwalaba okakasa mutumireko anti gwalaba edi vaye makerege obuulirira ki omwana mubuulirira akule kati yakula ali mu makerere makerere bano babeerayo kadeeya nammwe muzaala abaana nimboonoona kati ono wazaala wakino muteeke makerere oyo mwana wange tongambye olina abaana babiri sibe bano webale bwe bonjagaliza omwana omu omanyi noonya omwana omulenzi ozadde obwana bwona obutadde mu mazina gwe kitaawe naawe oli awo totegeera oli mu kuyimba kati kika kyekyo enewe gwe tuli naye katongole mukama bwatu bwe yamutuwa kama yatuwa bwatyo naye sikulimba famire yeswaza laba omutabani omukulu laba omuto laba taata yenyini yetaaga kusabira laba manager bokisi yenyini gyotambula nayo singa bwe kiri laba accountant oli yakwata sente obugalubindi lugezigezi olujjudde luti oyo omutegedde mumanyi yetaaga kuseje mabegendo neyetaana oluzi agenda kuyimba nagamba gwaddako oyo yotegedde mu byonna obedda byoyogera obedda oyogera ebitakwatagana abeera ku ssimu nga tagivaako olugezigezi luli mu musajja oyo katongole ayimbye bubi abadde alina okuteeka mukke halo kyetambula bulungi tufunye abantu naye nga mulinamu babiri tufunye abantu bawere 2,000 naye ali intellectual kyekirungi alina kuwasa tasobola ku lugezigezi lwalina ku lugezigezi kale ensi nebuulira muwangi naye katongole ovuma abantu bangi oli mukuvuma abantu bangi ovuma abantu bangi nnyo bagenda kunyigira kweti abantu abampi beewa obutwa bafe abalunywa taseeaankule banyulwa kyekizibu kyeyafuna kyobula yateeka muzanyo ogwatuleetera ebizibu waliwasanga ebizibu byogwegini babisembezabusembezaoteeka muno mumuzanyo audience okubanga egamba kyekyo nga bawaga buli omugamba ye mulage nono mulage bano ne beewaga nga naawe gwowaga ng'oli awo wenna otunudde nansala naawe kiri kutuukako kyantuukako nga mukyali mu Diamond wayagalanga Nansasi nono Dolini Mutiibwa kiki kyogeza kuwana wa muno olwoza simanyi kikyogeza kuwana wa muno Kadeya wayagalanga Nansasi ne Dolini Mutiibwa Nansasi yayimba nga bali mu dansa bwazinanga ne Rebecca Jingonze Rebecca yanyimiza nsudde nnyo grade Nansasi maama mwegaana vane kwekyo kikiri kyompa kiri kyakutuuliranga butuulizi nenkuwulira Dolini Mutiibwa era kinene nga tannakwana Dolini Mutiibwa gwe walinga nze nagenda okujja mu Diamond nagenda okujja mu Diamond nga kinene ne Dolini nabasangayo anti baliwo nga bamemba nabasangayo nga they are working ninga tebeyagala nze nezijja nga ndi baali tebeyagala ate baali tebeyagala baali bakozi Dolini era bwe wajja kankuwulire gwe tomanyi ffe twaliwo nze Diamond okubeera waaw ne katolubwama ffe twaliwo ffe twalimu afi talent nze si bundi musajja mukulu kuwulya emyaka gyange katongole seerera tosobola abantu babulya ekikuleese embaako basebo ne banyabo mbaddamu baniza ku Megadosi ono katongole bwatyo agezaako okutwonoona yonoona atufaane nga ye naye nze Mukasa Kadeya ne muyimbi mulenge because abaana bano tambula nabo because ndi complete artist ndi muyimbi kumpadde omukisa gwe sirikako naye mbadde enyingidde mu katonda kalike kasigaze bwe banga ba fresh kids tukimanye oli muntu mulamba fresh kid katusirika nego atayinza okuba fresh kid tulabanga basaizi z'aba fresh kid amma baseba nyabo
omwaka guno abaana batakkirizibwa kuzannya kiro okutambula kirikako amma basebo ne banyabo omwaka guno twatandise nga tulina oluyimba lwaffe olupya oluyitibwa Pretty Woman ngero ddubalaga gye muli mubadde mugezaako ddulaba naye nga temunnaba kututegeramo oluyimba olwo nalukoledde era mu the New Eagles naye nga tuli wamu n'abaana because tugezaako okukola abalala kye batasobola kukola tusobole okukibawa abantu musasula olusereza mmwe n'oyita omuyimbi olusi ku mukolo oba n'omuyita Samuel najja yekka n'ayimba when you call Mukasa Kadeya because ndi complete artist sometimes nzija n'abaana nga bano abaana n'abasingako obungi wano okusobola okuwa ekitiibwa ssente ez'oba otuwadde era mugenda balaba mu vidiyo eyo gye twafulumizza vidiyo tugiyagale tugipromoting olabye nga waliwo obuzibuzibu oli free otugamba nzize n'okubannyonnyola nti ffenna nga bondaba wadde ndi mu New Eagles naye osobola okunfuna at any point osobola okunkubira nina manager wange nina abamanager babiri omukyala n'omwami naye bwe tunaba tutuuse moment nja kubawa ennamba mutukubire mutuwe emirimu mutuwe amagezi mutuwabule woolabye nti Kadeya asaana tereeza wano oba wano tutereeze omwaka guno tusuubira obbawa ebyenjawulo bingi katwatandise n'oluyimba lutwa Pretty Woman. Okay, Chakabinyo, Pretty Woman. Tugenda kubanga tupremieringa video eno, but before that of course abazze tubawayo chance okulabika ndi batumirako abantu baabwe. Then we premiere the video, but before that so funa esimu yaffe very open osobola okuyita ku simu yaffe noti 78575273 n'obuuzaako ku Kadeya n'oyogerako naye dakiika ng'emu bbiri nolabika nti ate ensonga oyongera oginyweza n'okumulaga nti is trying to show us that he's a complete artist, but of course any complete artist ateeka okuba nga olina dancers omanyi kye bayita stage performance bivuga kibi omanyi okuba nsobola okuba keyboard so okuba drums keyboard ne drums jazz. Yeah. All right, talk to me. Hello Liverpool bagikubye goal 3-0. Hello ekyo kirungi. Hello wanji taata yewe katongole kale baba ani ono yeah why okay no talking hello Patrick ogamba otya naye ndi wano kigamba ekina bigambo ekiriwo naye olamuja manager wa Tasha Bantu Patrick Wantone kusaba gari president wetu wote Jericho otyo ate omunonyi w'akatwaka lumuka ebbaale esewo omu ku bakubirizi b'abalonzi b'ebbaale esewo tulina okubeeka okugoberera mu byali guno tufuna ndaga muntu wetubulondangana nebotikatangola omutongole kati ate ono omukulu Kadeya obadde omugamba kabulaza ndi kastede mwana stole ki watuka omuziki kwa obligato nengamba gatayo tukubya omuziki naliyo watulaga lukamu kwa obligato webale kusiima muganda wange nasimera kuba mwawati opafominga yesebo bwamukuba batikuba kwa obligato buli abantu bayizina ne banyumirwa ne bazina leko jagali amanyagole galiko nagalagirwa agalagirwa Tasha Bantu yagamba agamukoleka kolabo okay ate kati olaba yesebo kati ekiko tutuwera kyo ebbaale kiwolese katongole ayimbi ate kati oyo Kadeya ayimba ate wazina dansa tegera kino tetuvangamu Kyakabinyo n'amala akikola kino kenatumiza katogola butogola akalulu tegera baana babaye kusira bulungi obale nnyo tuwe omulala mulanga omyeka abike nga ate tumaliriza ensonga za Kadeya ne group ye abayimbi adabulu nnyo from the New Eagles yogerako naffe hela wanji sebo katongole wanji taata esebo nkulya CGF Imani Mutundu CGF Mutundu agamba ki yasiwa tabu aliao mpolampola kiki ogamba Kadeya sawa zino Kadeya zobedde Kadeya takula alina emyaka ngemeka basajja myaka 8 tekatulukuka yadde okukaddiwako okumenyekamu
omukulu oyo yewunyiza n'okwewunya takula kamuddemu kikitukula kankuddemu katongole nze kyenafuna omukisa gwenyina ekirungi nebaza mukama tize batandika okunnanga nga siina na luyimba kyo kimu ekyokubiri omuntu yenna agamba nti nakula abanjagaliza mbe mukulu ekyo nakyo nkyebaliza katonda n'ekyokusatu omuntu yenna nga agamba nakuwulira dda kitegeeza tiyampulirira mu lubuto aba yampulira ali ku nsi nakyo mba nkimwebaliza nti mukama aba akyatukuumye nampulira gwokimanyi nti nno katongole waliyo omuntu ng'akusinga emyaka naye nga tafunanga opportunity kati gwe katongole nojja ofuna opportunity omuntu oyo akusinga n'emyaka ayinza okulowooza agamba omuntu nti katongole namuwulira dda era byebayogera bagenda nebogera katongole n'olaba omusajja alina emyaka nkaaga agamba yakuwulira dda nogamba gwolina emyaka opportunity esobola okugira katongole n'afuna ekintu nze opportunity yanzija n'emyaka 18 nga ndi ku radio kati omuntu kati waliwo mpulira n'agamba namuwulira kisajja kyatuwa kabeera ku radio emyaka 10 wewa industry emyaka 10 kati oli opportunity kati nze I'm just 24 23 katongole oli esimu endala bagituwe kyopala banno ebintu bino si byangu basebo ne banya kade empyaka gy'omupiira n'emyaka 29 mu kisaawa ate era bw'osukkaawo mu mupiira bakugoba balaba obeera okuze 24 bagobera ku 35 mupiira sibimanyi nnyo naye ndaba nga genda olira oli agamba alina emeka babuulizaawo musawo ali ku katebe kaatudde noyo akuze ave mu kisaawe kyaffe musajja wattu bagamba okuze okuve musayina emeka nze manyi mukama otoyinza mala myaka gye edda ssebo tokkirizibwa ate nze manyi oba obulamu bwe sibulamu gwe toga tamanyi myaka gyo ate ye asobola okumanya egyange takubuuza abakuwa interview tambuuza atya kale yadde kale yes tuli naawe kadde y'emyaka gye tumaze naawe olina emeka gwe ambuuza bwaki ayagala tegeera oba olaba yayambe ne ku baana bo abakuwonye bano botambula nabo ayambe abaana bange bano abaana kati kyogamba nze sikola okola naye kati era kuyambako kati kaliwo naakafunye omusajja ne kafumbira onooba tofunye ono mwana asoma nga bwakuza talent ye yasobola okujja mu bulamu bwange bandaga nti they can manager wange n'abaleeta gyendi tutambula nabo gamba n'obajja ewaka wo olina obassa mu industry no bano abaana kadde yaggwa abazaala leka omwana wange atuuke mu maaso eyo mwana gwono si taatawo mwana gwono si kitaawo wabatendese bakwegaane balabatendese baneegaane mu kooti bwekityo bwekiba nti omusango waguzza nedda SB Force mutabaniwo naye nga sinze muzaala obadde ovuma nze sizaala mijenje kuli bwegiti akuwulira nze abaana benzaala beebo bemitwe eminene bimanija naye yakwogera ku manager wange singa agenda agenda okunkozesa nsifunye wadde ekikumi ajja kutandika okukozesa ojja kiwulira ayagala sente ati anoonya sente yasooka naye buli muyimbi gwa managing agwa tamanaginga mbakuwulire bamanaginze ani sorry afa kafeero yali manager wa kafeero yali yakakwata kubasudde nakwezi nafuna accident nafiirawo oyo ngayavaawo omwaka gwe yamanaginga ngumi naye kirungi kyenkyagaddeko nti bonna bamanaginga era bwe yagenda mu kampu ya kamiliyoni bamugobayo kamiliyoni n'alyoka amenyeko ebigere bamugoberawo kati ali kuggwe anti kati kasoli kiwemye emyezi eyafa anti yamenyeko ebigere era yali afudde nze nkubuulira naye kirungi buli gwoyogerako star anti kati kantusooka anfuule star ate kirungi ate onooweza omwaka ati omala kufuuka tofanga tonna kufuuka oba tonnafuna buzibu nga tonnafuuka wewaddeyo ofuuke enfuuke star ofe mmenya kabukagere tojja fa mmenya kagalo nga wamenyeka dda kuno kati ate bona omenyeka kuli
ono owejjegera bwejegezi ne katongole gwe kama akusasire njagala ngulabe nga bakukyaliza omuzanyo ngwandika nesiwandika biri byekisiru byammwe njagala omuzanyo wawuyita ebyebisirusiru nedda ssebo ndyoke nkuzanyire obulire genda mu bali besoogedde bamooti Amoti ono yayogedde mbozanya bya bisirusiru sinze omuzanyo baguyita ebyebisirusiru nga abantu basasula mitwalo kusasulira bya bisirusiru mitwalo 10 kada bano batuukayo omuntu neyeyambula bweyambuzi era byonna bya bisirusiru wano bera otalina mumuvunaana mukola bujini nga bujja sibulingizaako wano kukabina katono amazima nze ndeeta poliisi nebakwata tujja kuonona industry yaffe nga tulaba bwekatongola alanze ekivulu ekyamaanyi ebyebisirusiru kife kigende mu nyanja kife basebe banyabo makola mwagira oluyimba lwange tibwa featuring new Amalula production Kadeya batale muguni mubandi yo jobo otukola ebyekisirusiru mubandi usira mu mazi wandika abana abayimba omuzanyo kugamba moti walayi tugenda kuwandika ate nga gwe co director wakabi sobola kudirectinga ebyo omuzanyo ebyebisirusiru ku Bad Valley Theatre the new Amalula production Katongole omutongole ne director wago era agutaddemu omutwe era agaddemu obwongo bwonna yamaliza Kadeya yono Sofati Kulambiro Kimyanso ekirungi ogedde mulala sinze era gonoogeyita sigo Kimyanso nze Mukasa Joseph Junju Kadeya Yoko Sofati Kimyanso ene wama basero Lumyanso tomyansa ndikanze simyansa bana evinzo sula wano nga kyemulina okumanya kiri kimu nyumirwa nnyo embeera ne Kadeya wano mbasanga kumala lwensonga tino show tuba tulina okuba nga tunyumirwamu tuba tunyumiramu emboozi mpolampola nga bemumanya ebyaffe wano ku Mega Dose tetujja for interview tujja kudigida budigizi sebo tumirako abantu babiri abali ku university girlfriend womutumire oli mu mwaka ki kyenekakasate kuba yemba wakubiri okay ya makula ya of course onateko kwa makula so bawe makula tumira kale tumira onadde okusokera ddala njagala kutumira bazadde bange kwe bali balaba ku TV tata uya tata wange Mr. Wandera wali abeerawo Makerere muli kumpi ne university yensonga lwaki yakuteekayo oba yamwesomesa ngeri gye muliraanyi oba yakwesomeseza oba gwolooza kwesomeseza olowooza oli Makerere kumbi taata yasomesa nakyo kisoboka ntumira n'emikwano gyange kubanga omwana baba bamubuuza nsomera Makerere ani akusomesa taata mubeera wa Makerere omwana atumire ntumira n'emikwano gyange omuli Tomu Franka kwebali abo naba neighbor mikwano gyange naye ngera basula mu Makerere ate basula bo Makerere basula mu kivu bonsoma nabo abasinga basula walako ntumira nabo bonna abatuwagira ne girlfriend womutumire girlfriend nja mutumira nga mufunye tonnafuna kati tonne makula yeronda bweronzi sikwekuuma teweekuuma oyirinze biki naawe nolinda kusooka byenda ofe wange omuleke omwana nawe omwana nalinda kusooka byenda naawe bwabyogera omuntu amaze kukula ndoga omwana alemedde omwana ali myaka 2 mu emikono naawe ale onolemera ku lujja amaze kutumira muleke omuwala tannamufuna ajayi muyina kale ntumira namwe mwenna abawala abali eyo mwagala okutumbula ebitone byammwe bannaayi ekemu amaanyi feed your talents mwana muleke balekale sirika kakkana kasita oyina bangi amatumira nze ntumira bazadde bange baliwa babeera Mengo badde manyi babeera Mengo kumpi ne university njiya ng'omuntu bali Mityana kati wava Mityana sinyabo gy'osomera eno Mityana teri university kana lwaki tobeera Mityana naawe biririwa genda walifuke mu pyo giteekeyo Mityana temuyina university ojja kyogera mu parliament lwaki abe Mityana tuwasomera oli mu parliament naye amazima otuge mu parliament ogane kwogera bino ebigambo by'ofuula tujja kulinda ebweru n'ekibooko nze watwali kyannumanga ngumi eyo walikoze eki omusajja obwo omukomangawo nga nzize leka omwana atumire mama wange nakyambadde fedde yani
nakyambadde okay bambi acha naye ali mityana ene kati abo balaba yabagambye nti nja kugenda ku TV babagambye kitegeeza mityana yonna kweri kati omwana waabwe katumire omwana waabwe tumira mityana yonna tawuni tumira ne Uncle Dick wali eri ku kaduuka ka Saamu oli katumire nawe ku kaduuka awo mutera okugula sukaali masimu gavuga ntumira tata wange Sewunjoji Godfrey Mukiibi ne jjajja wange Mukiibi Peter ne mikwano gyange bali ku university Joy Vicky yes Kenny Alex bonna kati Kenny ne Alex your boyfriend no they are my Runda friends home they're just my friends kati now is your boyfriend tanaba kweronda olaba omulenzi tanneerunda ate omuwala noyeronda ddana olina boyfriend nawe olaba omulenzi tuyambe otumire boyfriend wo tannamufuna yamufuna naye ajja mufuna mukama ng'olabika nti wafuna mwana bamwonoona doono ng'olabire kuki wamuleka omwana amaleyo omwana kassa abeera bw'ati omanya abeera yeewombeese bwewombeesi naye nga muleke omwana muleke tumira ne basista wange ne brother wange yalina okugaba oyo gwotumidde brother we yalina okugaba emikolo bwe ginaabanga naye akyali muto ajja kutuukira akugaba kati ani akugaba mu brother we tubuulireyo erinnya kiri omulenzi asobola okugaba mu mwaka ogujjawo yamani Mukiibi yalingaba obudde butuuse omwaka ogujja ate mwaka gujja akana kafumbirwe mangu obadde ate akyasoma mpozi oba olina emyaka emeka gyolina okusoma alina emyaka gisaana ku university ebiri ngamba gyolina osoma diguli katubalebalemalaba olaba omwana alina okufumbirwa omwaka ogujja nga siggwe sinze naye ajja funayo era essajja era yeefaananiriza nga buli mwana gwe bazaane bamulabamu akakatongole nga mama bamufuna buli gwe balaba mbu manager ajja kawasa aba tetukoze bulungi manager yomumanyi manager akana kabendekaleebyo nga mwemakuze ebyo tabisobola yamanya dda nti tabisobola yamanya atya tasobola kuwasa mwana ate muntu gwamanaginga agambye aba tebajja kukola bameka abemanaginga luta ya managinga ani si namatovu namatovu ya managinga nawajetuba onono nsebonze erijekola managinga munne sigwa byogedde sibyogedde wamma mukama wange nedda bagenda okukolaawo tewali bonna manager waabwe mwami Geoffrey Lutaaya kati ekyo kirikiri kati ani ana managinga Lutaaya ne Irene Namato balina aba Joy waliwo Joy aliwa Joy yavaayo oli mulalu olaba bootabimanyi balina batera okubeera ne bamanager baabwe ab'enjawulo abagira era manager amanaginga omuntu namanaginga kingi kati kati yali amanaginga ani sifiye anti bagenda batandika titi ani amanaginga era nze yali amanaginga kati ani amanaginga saawa eno simumanyi gwe baawase nze mmanyi nti nakyali wa manager omukadde kye baawasira kyekimanyi tewali yawasaani ulira ebbuba beri kuluma ulira ebbuba ulira nagambye tuzanyeyo omuzannyo tuzanye omuzannyo olyoka ate mpulira nyiza ogenda ku stage kuba kati nyinza okusirwala ogenda kusiribwa teri muzannyo gwogenda nga nsirwala banteekawo ng'oli wano abe Mukiibi tetonga tena Patrick ajja kunyonoona Patrick ayinza okunyonoona Patrick ayonoona nze yali anyonoonye ogwo omuzannyo nze naye yali anzise Patrick omusiru nnyo era ye mwaka gwengenda okubeera naye nga tuddown kozi naye yegenda kituufu ajja kubeera nga ndi wano tugenda obbayimbira Katongole Patrick Katoluwama tulitya ku ground maani nga waggulu ku president waliyo aliyo
obadde wano bwame ku parliament kati nembala ali waggulu ati njogedde ki ngambye eno TV sebo si yange kyembuuza omukulembeze tomwagalako luzira saagala kyembuuza twagala mukulembeze agenda tusinza taata oyo katonda iri nange gambye iri gwe ngamba oyo zino mbadde ndowooza mulala ani anyway, we need to edit there. Kadeya, tumina kama tuwasatu then premiere your video. I need to really wrap up the show. Tumira bamanager bange bonna. Tumira timu yange yonna. Abambira omumbera yonna. Omwaka guno tujja kikola. Tugenda kikola tukikolere ddala n'okusingawo. Tumira abawagizi bange abambeererawo abampa amaanyi n'omwaka guno n'ogujja n'eginaddako. Mbakakasa ngenda kwongera kusitula mutindo. Mujje mwongere okumpagira wonna olaba New Eagles mberawo wonna wonneetaaga jangu mpa emirimu egy'enjawulo tukubireko tuwa emirimu era tukwaniriza nze nsigala ndi muyimbi wo Mukasa Kadeya complete artist kukakasa nti omwaka guno nja kubeera amaanyi ntumira mukazi wange weebale kumbeererawo mu mbeera yonna ne tutuuka ku level kwe tuli olwaleero abaana bange mbaagala nnyo n'emikwano gyange gyonna ba artist bannange mbagaliza kyemunjagaliza mukama abamperi kyemusinga okwagala ndese video etya Pretty Woman bobo ina Pretty Woman wo yenna akayimba kano kateko munyumira nawe ne obato namufuna katereke onakamu wange obudde butuusa. Okay, let's play the video Pretty Woman from Kadeya from the New Eagles, of course one of the few very talented artists we have in Uganda. I'm telling you, very, very much talented. He can do it very well on stage. He can do it very well when it comes to music. He's a very good trainer. He's all multi-talented, a complete artist, I'm telling you. And of course, right now, we're going to play the video. Ngenda kubanga nkomao na abakyala waje ngenda okubanga nsulo lwaliro. So kasanku bakayimba kano abakyala mwetegeke mugenda kuba essimu lero mulondeko ngenda kubanga nsulawa. Ekyo mukimanyi. Nesagala bamonyabonya lulimu amonyabonya nnyo so kati nosula mukko naveka wempe ate oweeguni enagala nampita ate n'owejjinja nampita ebyo bikola otya mukama ngajja kubonereza banaye musabire katongola aterere play the video right now Pretty Woman play this play this give us in a Pretty Woman, no. Zotambuza mvimba akubilahi yemwangu bisolwali nemwemba sirina mali zotambuza mvimba akubilahi yemwangu bisolwali nemwemba sirina mali ndayira akubilahi nakupenda